Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Tuli ku BBS live soko tunuze mwono mwana muko katono daddy katini very small baby nawe tuli mu mole solinda ko Robert ondaba muko kati va ebyo goba ovuddemu naye tokwata maaso tuna muziri kamera za saba sajja. How are you? Fine, how are you? Osoma sapule ndabo ino omudali Soma. koze yetu genda kusaba bikolwa byaki byakunyolwa Byabusasi. bya sanyu Byabusasi. lero tugenda kusaba byaza uli otya olabika ng'omuto onoonya ekimwoleso katukole naawe onoonya ekimwoleso Nabyengula. olina byogula oviiriddewa Mawanda. avudde Mawanda naye Mawanda waliyo abaana bashoti ekyasi leka batukube ekifaananyi kya kaadi geraba oti tukube ekifaananyi kya kaadi Robert eno taata yali yabiŋŋaana Ladies and gentlemen, oyo alinetwalira aliba tutte package ejjudde mama BBS final program bifa mukatala as usual, the one and only Mr. Handsome, the perfect, the dude, the only man worth a date, Maso Gladius Lambosela, reloaded Loressa General, of course the consultant, farm chief. Kumanya byakulima ojja wange naye kakati ndi mukatale ku BBS Telefina anjagala okwebaza mikwanja fa bateeka mu center aba MTN Momo Pay abaga nti mugana woboze mwolese eno tuli Lugogo Umasho Grounds woboze mwolese eno center ziretere ku simu yo ogenda ku shopping ebintu ku licensing okosa enkola MTN Momo Pay tunyiga star M5 star teka ko satu then hash enkola ya bwerere buli kimwe kiberanga kitambula muzuri sana. Karibu sana Super Lady Black Hair Shampoo oikaviro yagala kanyirirenga akadipa akaviri yagala kanyirirenga akamkanange Bobu Ntambi oyagala akaviri kanyirirenga akana kabereka black tukozesa Super Lady Black Hair Shampoo wakabi yaliko enviri zidduka atasigala ku lususu kategedde bwobanga okozesa black shampoo wa Super Lady tuddukaza enviri tuddukaza ekirevu nga bwolaba kino mukole kandaga abantu ekirevu kyo oyagala ekirevu kiddukalenga bwe kiti okozesa Super Lady Black Hair Shampoo ono tasigala ku lususu akola black ku nviiri zokka nti oli tasobola nakutegeera nti ova mu saluuni okudayinga ku era nga wano tuli ku mudaala gwabwe obalaba abakyala bwe babakolako nabo kambabuuzeeko nkome omukulu atunnyonnyole katini tuleko BBS Telefina bifa mu katale maama alinetwalira aliba tutte package ejjudde yenjogere nani nono mukulu naye bamukozeeko sebo uli otya nga Super Lady ekozeeko olunaku olwaleero mwoleso yandi bulungi sebo bakoleddeko bwereere wa sente kano kabwereere kati ite abantu abakulaba ku BBS bagambe Super Lady ekolerako bwereere wano mwoleso Super Lady etukolerako bwereere abantu bebaluddewo mujja kalevu nga tebakataddeemu kanti ako kwandika style style obumuli busigalemu naye nga teweerabya tuli mu mwezi gwa maama mali ogwa sapule era onako ne maama wuno yagiri bize ne bwoba oli mu bireekaana tekikugaana gwe kusoma sapuleyo n'okwasaganya bulungi nnyo obulamu n'obeera nga obutambuza ndi mu tent eya Super Lady baby lukuko mikatono. How are you? I'm good, how are you? Super Lady bakoleddeko bwereere oba seti bankoleddeko bwereere kati ite abantu bagambe tuli mu mwoleso tubakoola mwenna abantu mujje wano e Lugogo babakolereko bwereere mushanane yeyo Super Lady kaddayi kaffe okawulidde otya sofa kalungi ate kawangaazi gwe mukyalaani Agnes ebyo tebikyakola ery'omukulu Agnes ery'omukulu mukwano wagoba embwa njagala kubuuzaako ku bakyala bonna nga wagoba embwa ono mwana wa ssomero naye nga naye akaviirike bagenda kukolako okukolako kwabwereesi ekyo yita bayizi banno Bayita bajja ku Exodus. Batoloke oba basabe? Basabe nga bajja oba babuuka ebikomera. Kale Frank soko jonyonyola abantu products tulina ate nyongera okulaba abantu ababe tulina Morris nenga tukubiriza okozesa products za Feza Super Lady mwa abazadde
ekizigo kye tukozesa bakiyita watoto vaseline. Watoto vaseline mulungi nnyo, tayina kyatawonya ku lususu lwa mwana. Mujjeyo mumwoleso mubeere nga mukiraba bulungi nnyo. Tuyina VXL Brilliant Shea Butter naye gyali products nyingi nnyo nnyonnyola nange nkooye. Omukulu otusanyusa okutusanga era ekintu ekiri mu ground ndowooza bakiraba wenjogerera essaawa zino bino si byakwogera bwogezi wabula kyetukola kituufu tuli ku mwoleso kuno ekiri mu ground okiraba abantu bali mu kwenjoyinga ka black shampoo kafa ka super lady hair black shampoo nti takwata ku lususo kituufu addugaza buddugaza enviiri zibanga za bbulaaka nti olina bwakutunulira bwatasobola kutegeera nti ova mu saaluuni wabula ye takola mark akola black nobanga enviiri zo zirabika bulungi nti tuyina nyingi bwe tuva ku shampo tuyinawo kino ekizigo era nga oba obagambye nti kyabaana naye nga kikola ku famire yonna nti tikikoma ku baana bokka famire yonna esobola okukyenjoyinga omukulu omuto kirungi nnyo kyamulembe nnyo kivasirina ekyo watoto vasirina tuyina kano ka olive oil okalaba kano ka olive oil ako koyogeddeko nti kalongoosa sikini kakola ku lususu ne kakola ku nviiri nobanga olabika bulungi sikini yo ng'eri soft n'ekirevu oteekamu tondaba ka oyiro kaba kalungi nnyo. Tuyina kino ekizigo kyaffe kya VX Brilliant Shea Butter nti ono ye oli sikini eno bwebanga alemereddwa sikini yo ng'agamba sikini yange eganye ono akomyawo sikini nti black spots embalabe n'oyo ng'akozesa ku kizigo nekyonoona sikini ye asobola okukozesa ku kizigo kyaffe kino asobola okukozesa ku VX waffe ono n'abanga afuna ekituufu kyayagala. Bingi tuyinawo kino bakusanga wankusiibule tuyinawo bw'oba otwagala osobola okutuukirira ku masimu gaffe aga 0772497560 oba n'ogendako mu tawuni ku Parkview Complex edduuka lya Superlady osobola okubanga otuukirirako nti ne delivery tusobola okudelivaringa onawo oli n'osobola BBS Telefina program bifa mu katale owakasero gwoba okwata waliwo wano omwana eyakuŋŋaanyisa ebintu saatana bakutuuka mu mwoleso beera nga ffe ekintu kyakutte dda waliwo nawona nga bwotula bisobola okuba nga bitambula bulungi nga wetukulambuza omwose endongo yeekuba n'abakaboozi nabo bazze rediyo bali mwayoleserezaawo abakabozi bayoleseza watch live akabozi watch live akabozi wekire tula wali mu kamera za BBS akabozi twayoleseza wali ku mulyango tugenda kujja tubanoonyeko Parera! yeyo BBS Telefina tuli mu mwoleso abantu bangi bayoleseza nyera nga bose okubeera nga tolaba kaba oli ye pulezidenti w'eggwanga oyo Robert oyo ye pulezidenti w'eggwanga kale bwetyo kyata afande how are you kati ninyo afande Ulira afande sokoli how are you? I'm alright. Nga you are beautiful nnyo. Thank you. Aren't you destroying your beauty ng'ogimalira mu poliisi eno abaana bakulaba? Not really. Not really. What is your name? Nicole. Yes. So what are you doing in this exhibition? What am I doing? What? Yes, like in this exhibition, what did you come to do? Of course, give land order. Land order. Yeah. Thank you so much. Do you have a boyfriend? Not really. Can I take your number? No. No? Yes. Or I can look for you privately. That is private also. Thank you so much, Nicole. Kale! Tutuse ku mudaala omupya era baguyita gwa Roseform Mattress, a world of beautiful dreams. Roseform Mattress, a world of beautiful dreams. Bw'oba oyagala ensi y'ebirooto bwe bagiyita ebirungi webaka ku mufaliso gwa Roseform Mattresses mu bika ebyenjawulo mu biti ebyenjawulo ebiri premium omutindo gwa nsi yonna. Wano nga mpunzeemuko Uncle Samadu Samadu omumanyi
yatugambye Roseform yategese mugendeewo era ffe abasinze okutegeka omwaka guno naye nga bo bagituwadde eriwa engabo oba onyumyako binyumye yagenze ku kampuni naye nga ffe nga bagigabye mangu ate ekiro ekinaabye ekirungi ogamba kirinza twagala mutulekeko ku mifaliso gyammwe nga bwe gitambula mu kifo ky'okwonoona ssente mbw'ogula bodaboda abaana bakunoonyeza ssente jangu wano obeere ng'ate ogula omufaliso gukyasinza okubeera obulungi olaba n'abasirikale nabo bazze bagule emifaliso Roseform ekisosezaamuko ate omuserikale alina kusula bulungi nnyo kubanga akiira kukola mirimu gya ggwanga bw'aba si mulamu emirimu kijja ggaana eno fiber pilo eba ya mutwalo gumu kitundu n'ebiri okusinziira ku bunene bwayo eno yo otwala waka eba teriimu mukka tugikuwa temuli mukka esituka okusinziira ku sayizi yo kati eyepikamu yokka yepika yokka kati g'olugisumulula nga yeepika omukka okusinziira ku sayizi yo weekuwera kampani ogijja mu kaveera teba bweti ebeera wansi bitulage tuli ku BBS Telefina program bifa mu katale nkoledde mu mwoleso abantu bayoleseza tuvudde ku Super Lady nengera Mal Choice Uganda nabo gye bali nengera Go TV ndaba DSTV ndaba Graphic System Vision Group and everyone ba participators obulungi nnyo Honor Fruit Drink ate ne wano wetuli obulamu Magi mpakuhaga eri tuba mu office omanye obutabigira eya corporate mpahaga nga ya corporate wow abataba BBS bane obalaze Roseform kye yakoze wano soko yongere go babuulire kubanga ebimu sibimanyi nange bananga abalayi ba BBS Telefina muli mutya eno yo Roseform company tuli Lugogo Nakulu Gates bulijjo mbadde mbabuulira ku mifaliso ngamba nnyonnyola Spring Bonavisco, Spring Bonex, Latex, twabirese. Abantu bannange mujje Lugogo twasazeeko ebitundu 10 ku buli 10. Nga bwe tutambula bwe tulage emifaliso ne kye mwasazeeko. Badde nga mbagamba orthopedic mattresses. Sezino. Ogwabalade b'emigongo. Ogenda kujja weebakeko bw'oba oyagala tujja nakubika. Ogukwateko oguwulire. Ne tukuleeta Spring yaffe. Bulijjo nje bagamba. Spring yaffe eno eya Bonavisco Spring eri soft ku bantu abali sikla nabagamba abantu nga mulwadde ali ku bed rest abagala okwebaka ennyo Bonavisco Spring Bonavisco Spring abalina emigongo nga gibaluma ate nga kino kidduka mwagala kukiraga wowe gwe waliwo embeera kakati nganza akoze mugenda kumpa mufaliso ki akoze atya nganza akoze show nga gwakoze show bwe tuba tulina kuwa Bonex Spring kuba kaweitiko kabeera kuno kati mwe bakabubu siba mbagamba bakabubu Bonex Spring guno gulimu guyingiza empewo kati abakyanoonya abalongo olwagala abakyanoonya abalongo be balina osula kuno oba mwetaaga omufaliso oguyingiza abanoonya abalongo batuuyana nnyo era ndowooza kuba omuntu atuuyana ennyo guno ogwetaaga alina back problem byonna Lugogo twagirese twalesese high density tugenda ku high density tulabe naye nga nkujjukizako mukana gange agenda n'abanga muzito nnyo ate n'agula akafaliso nga kawewuka agenda okwebaka ne kagwamu kakoze ekinnya ani ne katandika ne kakulumya omugongo high density yegwana yeriwa high density bagamba omufaliso gw'abakibubu gwe gwaba bubu kibubu nga ffe high density mattress is the best mattress nsaba oterezemu kabubu kibubu kibubu buli wasuka kilo 6 oba oyingiddemu bakibubu gwe guno high density mattress jangu weebakeko okwateko tubadde mubiraba ndowooza bakirabye Roseform twabagamba twajja kukolera mu nnansi kyobadde ononye ne back problem
abagala otandika emirimu oyagala ne katunda mifaliso bonna tubayokaminga mujje tubasomese ku bwereere wetuli paka nga 10 tuli wano paka nga 10 jangu ofuna omufaliso high density ogwaba kibubu mbadde sinabalaga yeno story yokka woosanga obwokulya obulungi era nga bwolaba nkoleraako sweet nkoleraako omulungi abaana bano kansooke mbadde bulungi bwentyo bonna balungi nsaba oyimirire mukwano bonna basula ku rose form baana bonna bebi nayo yimirira the real my size I can't even mention. What is your name? I'm called Elsie. Huh? Elsie. Healthy. Elsie. Elsie. Yeah, Elsie. Elsie. Yeah. She's Elsie. Elsie, eh? Elsie. And you are? I'm Precious. Precious. Yeah. Pocket hybrid. Pocket hybrid, yeah. Wow. And you are who? Flower. Flower. Okola osokche? Bonnell Springs. Bonnell Springs. And sabot kube ekifaananyi kya kati. Gwe kiruma semberako eno. Flower semberako eno sa. Akati. Hey. Mama! Tuli ku BBS telefinal program ifa mukatale kankoma magi. Bantu bangi bayolesezza ntambula ku midaala egy'enjawulo kanda baate baani abali wano mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi obulamu okubeera ng'ate mutambuza bulungi ate eno mudaala ki mani wizwa eno ya BBS akakantu kamanyi myaka yenga binyuma sabula esimu yeriwa munkwate y'obufaananyi obwesimu aliwa kwate bajja kubuuza kikyolifata werabidde bagagaza langako era ngako bagambe kawoma kakayita mmojo mpaka pya mukwano mpaka pya owaye buli muntu alina ku mulimu gwe kati otandise okufuna amakula mu mulimu go saba jangu come here era nga bagamba nti jangu owambuleeresa ona dance ku siringiro pass sound ekyokunywa wewe give me sound bagiise mmojo bakweka mmojo kaako ona dance bakweka mmojo kasoina mukulu mmojo sabula BBS telefinal jogana nnyo BBS telefinal eyaffe kati zina nno ey'emasengere ey'abaana beeka ey'obujjajja ey'obuwangwa awo kati ndooza kikumala era ndi wano njala bagamba abatuwalana temusobola tunyumirwa bunyumirwa bampita school fees kasomero salamalodi batumidde makirye pala nasona bakazi bange mwenna 10 mbagala nnyo muje abaana kwatani katuwekwekera bakugamba kyama okule ebyokunywa ku sirinyi 8 ate owambule ebyasaba ansama sauce nawe okolwaki okola ebintu ebyo jako kana akantu hawaye ukola kimwolesi I don't know. You don't know even. Yeah. So why did you come? I came to make sales. You came to make sales. So how have been a sales? Very nice. Very nice. Yeah. And you're called who? Keza Christelle. Keza with 4 children. No. No way. No. How many? I'm still a student. You're still a student? Studying from where? YMCA. YMCA. I'm going to look for you. BBS telefinal program bifa mukatala tekubanga tambuza mungere ekyasinza okubeera ey'akabi oli utya bulungi bitambula ekiri wano mwategese mutya twetegereze
twategese omudaala. Omudaala wano we tuli gwe gwa Reham Harris. Ebibala waggulu birengera bitala butabuzo ebisi ebibala ate omudaala gulengera jamuno biva mu byokunywa amise apple Robert kwako bas anze najirayo sebo Johnny kwata Ekiri wano yita abantu bajje mu mwoleso stol kikwa batuula ne mumbere fana konge kakati nno abali yemwe natwa ku bibye Sterefina entwagabudde kali wengeje wejiddeyo olina kye weerabidde ku ono kugirako ekyokulya mpereza ku ona kuno tatambula yekka buli afuna ofuna bwoti eyo keeki mufune bangamba Robert mulyako nnyo Robert kwata keeke eyo kwata Robert oyinza okugamba nkulyako nnyo John naye kwata onaga nti nkulyako nnyo tuli ku bibya Sterefina program ebifa mu katale kwata bibyo tuli ku gundi ya Reham ebyemizannyo babikoledde ddala bazanya ebyemizannyo abaana bwemalaawo awardi zo zirengera ekiri eno twayodde buyozi twakukumbye festival Uganda International Trade Fair twakukumbye bukukumbi okitegedde ekiri waneno kati omwana bwajja oba omuntu yenna bwamaze ogenda ku mudaala gwaffe wanaazannya bwetuva wanogamba nti waliwo kano kakole ketoloole bino byenjagala bino bye nasiriwaliramu atuwemuko obudde Steven tuwemu imiriza tugende tumale esitolo ndi ku mudaala bano ekiri mu mwoleso laba nno bano tukuba tukifulumirawo abazanya mizannyo tukifulumiza wano ekifaananyi wennyini omwana nagenda nakyo ku ssomero butereevu tuli mu kuva mu beverage section ebyokunywa gye biri tuvaayo kale tuli mu kumaliriza Steven twongeremu obudakiika bubiri bwokka wano waliwo ki eno section yabya okuva ku bisikiti sweets kwegamba ekiri wano ekiyitirivu nga bwe nakoze ku byokutoolayo era nsaba munzikirize ntoole mu kiseera kino tuli mu kagundi ya Ssaabasajja Robert kwata saagala weekwase kano ka Steven John kwata mujja kakasa kwatonoga muwe akange kaliwa ogambye mvuze eki ovuze tuga bugabi tetusobola kusingako wano naye ndowooza mweraba kasibula kali akawala kawa owaji akakoze mukawo birabisanga ku mutala gwaffe buli kimu kiri wano si byakulya si byakunywa eyo sijja byogerako sigenda kusinga kanyo kati wali abayomba agenze n'ebintu biyitirivu buli muntu alya ku mulimo gwe mujje muvemu ebyo ebyokwekubya emizimu nange wenkola wendiira Steven nkuleetedde Uncle Solomon Salah alaikum and everyone over there. Thank you so much Muda Musa Letitia and everyone Dipato Katerega microphone guru